nawe olimba naawe wasibako enviiri n'olyako negundi nongamba ogine langi zali ntono Mebo. Is it Mebo? Mebo? Yes, those are Mebo. Twasinkana wa? Ono yani omumanyi? Twasinkana Heathrow, London, over Dubai. Mwana tuba. Probably Dubai. If not Turkey, Dubai. Otugenda ko ne London. Hey, yes. Bambi naika. Olumwa di vibrate kuvada bwatyo. Ugwe how are you? Nakwerabira. Wanderabira long time twasinkana. Actually twakabera ku trip mirundi ebiri nga tusinkana. Nze nawera ngo sikujukira naye. The last time we met was Dubai. It was Dubai nzijukira bulungi sola kwerabira. How is he? Mirimu batambula batunaffe tutambula bwe tutyo. Ateza amaso gange tegeerabira. How is business? Mirungi. Kitambula. Zitambula. Kwasaganya mpola mpola. Kitegedde era webale kukuuma mutindo. Ngezaako. Webale kukuuma mutindo nakutegera. Yali mukazi musuubuzi nnyo mukozi. Nga bulijjo. My goodness. Ngujjo nkuga. Nze mbadde simanyi nti watambulako Dubai, London. She's been everywhere. Tusagamba kugamba. Naye ng'otera. Yeah, she's traveled. Gwe. Nze naye nze nabivaamu ebyo. Ate kati wadda mu biki? Natereera nagamba nze ebintu by'okubeera mu mbeera nga gye walimu eno yakuferaafera abantu. Nagenda okuba nga tegenda kudda mu kutena gye ntwala. Wali obususizza. Nodda. Nze nali ndowooza ggwe okyabiremeddemu nnyo nnyo naye ova mu kyofere tokyafera. Abakazi bangi beetunze wano Dubai ne ngamba mwana mwala onento oganide mu by'okwetunda obiremeddemu ddala olinnya kunyonyo ogenda n'owetundira Dubai. Olowooza walaba mutuufu ggwe. Ate kati oyagala kunneegaana gwe tubadde gwe ate kati mbebo nkyako nze nyingi kyayinza okubuusabuusa. Nze sibeerangayo kale biveeko. Alex mwakoma kuki naleka akutwalaganya kuba omubbidde amasimu okusimanyi wabula ne kapaasi ke. Ate Alex yani sokoleke nebeera muntu wa mutuufu lwaki oza kakweddi kaali k'omusajja ate kaliwa si kirungi brother. Abakyala bano tubaagala naye si kino okuba esimbu kikulu. Obwesimbu kikulu tosobola kugenda nobeera n'omusajja yadde munaye akuwaddeze mukkiriziganyiza ate nodduka ne kakweddi kaali ye kubanga otegedde password. Gwe goli waawa. That's not right. Nze sikumanyi. Ogambye nti omumanyi. Ate kati onneegaana saawa eno. Yabadde abyogera weegaana waaki. Nze Mebo. No, sometimes tulina okudefendinga. Obadde weegaana ki? Nze Mebo. Naye nga lyerinnya Mebo. Oba siri eryo neryo olinya n'okozesa. She's Mebo. I knew her Mebo. Mebo twasinkana Heathrow. Abantu bafaanagana. Ono muveeko oba muki? Oli mukukusi wanjaga. Emirimu twagikolaa. Obadde okkiriza wano nti mubeera ku nnyonyi London Dubai noono. Heathrow gye twasooka okusinkana ono. Actually naliva Dubai. Ku nnyonyi sibimanyi. Nze sinze Mebo. Sokoleke. Abasajja be mwakubaganira mu hoteri abana wabakola oti. Bannange. Gwobola banza gamanyi ngayina. Bannange. By the way, sokoleke. Jimmy yangamba wenkusangira ku simu nawe nkusanga ne simu ye. Sokoleke. Ondanzijeko simu yange. Nzambe simu yange. Wait. Jimmy go bali chali wange. Twakola ebintu bingi, twatoba naye wadduka ne kilo zenjaga zali 5. Nogenda nazo. Wagena sokoleke mwasula mu hotel wakolotya. Nze bibye embozo zono bachali bana okuchima omugwa bali mukwano gwange. Nze embozo zono sizimanyiko. Nze sinze ebintu byonna byogera ko sibimanyi. Sokoleke sebo sagadde kuyingira mu bintu bino kuyingira nnyo gugamba nti baki. Wino sasamaza abantu bona batunuulidde. Ono omanyidde ebbanga ki? Ekyo njali myaka ngena wakambulako just myaka giringa egyo nakumanya like 4 years. Twasikana nze simumanyi tazenga mpita Mebo nze Mebo mba simanyi obadde tokiza nti omanyi sokoleke obadde mukkiriza kati sawe noweegaana sikusange nalirinnyako ku nnyonyi mbadde nkusaba sokoleke onneesonyiwe kati weegaana omalirize nnyabo gwe Mebo tomuwuliriza ono alimba sokoleke mumalirize ensonga za. What don't you be going sokoleke? What don't you be going? My goodness. Niye bwala mwekaza. Ne kubiche byokola. Ate bichi byokola. Nkomanyiko. Owedde. Oli waawo. Siruwala. Bana we simu yange, nze we simu yange. Banange.